Tugenda mujjako alimba Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga lyaffe. Tebabalimbalimba tebabamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe. Bobi Wine, Museveni kigwa ogenda okujjako? Museveni kigwa ogenda okujjako? Bobi Wine, njagala kutegeeza abantu bakukoowa, Bannayuganda tebakwagala, Bannayuganda baagala President Museveni. Kyova olaba ennaku z'omwezi nga 15 baavaayo ne balonda President Museveni. PDM, emyoga, enguudo, amasannyalaze, amazzi, byonna byatuuka. Kati gwe oli mu Amerika, oli mu kwogera ebitakwatagana. Twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa. Badde ku PL on TV. General Bulutik owa NUP drone zimukimye ku lumbe olw'omukazi wa Waiswa mu Fumbiro. Bukyavuma President Museveni, bukyavuma President Museveni, bukyavoola President Museveni. Olunaku olwaleero lwe lunaku olulwe, era naye kyaddaaki drone zimukimye ne zimutwala. Mukwate wajjo. Abayimbi musigale mu kuyimba kwammwe, ebyokwesimbawo mu byesonyiwe. Mujja kufa stress, mujja kudduka mu ggwanga lino olw'okuswala. Dr. Hildaman, nina ekibuuzo kyo. Bw'obeera mu ddiiro, omwana wo gw'ozaala n'ateekako oluyimba olwa Amelia, owulira otya? Naye ennaku zino Honorable Amelia alina vibe, simanyi nda gyagijja, era ngenda munonyaako tuwayeemuko. Omukazi wa Waiswa mu Fumbiro yafudde. Nina ekibuuzo kyammwe mwe abawagira ekibiina kya NUP. Naffe tuveeyo tukole vidiyo nga tusanyuka nti mukazi wa Waiswa mu Fumbiro yafudde. Tuzikole. Wano juzi mwabise Mama Janet ne mugamba nti afudde, ate nga gyali mulamu. Ng'oggyeko politics, muli mikwano gyaffe, muli baganda baffe, muli benganda baffe. Omuntu bw'aba afudde bannange tosanyukiranga mu kufa kw'omuntu. Okufa kuba kufa. President Museveni si ye yasse mukazi wa Waiswa. Waiswa ali mu kkomera lwa Bobi Wine. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka yeebazizza President omulonde we twakalonda mu kalulu akawedde, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, olw'okukuuma emirembe n'okuleeta eddembe mu ggwanga lino, era n'amwebaza nnyo nti yeebale nnyo okusapootinga Obuganda. Okoosa olunaku lwajjo President Museveni yakwata millions 2 n'aziwa special envoy owa Buganda Affairs omukulu Engineer Sewava agenda agula emijoozi, era Engineer Sewava yakwata millions 2 ago n'agatwala Mengo Bulange n'agula emijoozi eja millions 2, era emijoozi egyo yagigabirako banamawulire, ba bloggers n'abaana abavuga bodas n'abaana abali obubi ku nguudo ku street okwo, ba street kids. Abo bakulembeze betwagala nti president bw'akutuma olina otuukiriza. Badde ku PL on TV.
Alright, abatulaba ku PL on TV olunaku olwaleero tuli wano Gaba ku church oba ku ssomero wano omutemu weyattira abaana bana era omutemu oyo agenda kuleetebwa wano olunaku olwaleero. Bannayuganda mubeereko, tugenda kubanga tubawa byonna ebigenda okuva wano. Jjukira President Museveni yalagira omutemu ono bamuleete mu kkooti y'abantu, tekibangawo olunaku lwaleero lwe lusoose okubeera n'ekkooti y'abantu. Omutemu oyo bagenda amuleeta wano nga bw'olaba wano eno ekipande ky'abaana abaafa n'amanya gaabwe geego abaana bana. N'olwekyo musigaleko, tugenda kubanga tubibaweereza TikTok, YouTube, Instagram, Facebook byonna tugenda kubanga tubibatuusaako. Obadde ku PL on TV. Akasajja keegaanya omusango mbu tekatangako muntu yenna era wetwogerera ssaawa zino bakazizaayo eruzira bagenda akakomyawo wano olunaku olwokusatu. Olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 15. N'olwekyo nze simanyi kyengenda okwogera kubanga akasajja kayimiridde ne kagamba nze ndi innocent, sitangako muntu, era ne baleeta n'obujulizi era ne kalemerako ne kagamba nze ndi innocent, sitangako muntu. Bannange ffe tubadde tumanyi nti omusango bano abantu be bagenda ossala omusango, kumbe tugenda kudda mu bya kooti ng'eri nga bwe bibeera eri. Tewali njawulo ebadde wano naye akasajja bakazizaayo. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.